yagiberamu nawe ali ku TV yababera muyo Katonda yababera mu nsonga yogwe atulaba tubagaliza ebintu bitambule bulungi nga naffe wasindika ebyaffe ne bitambula namwe tusaba ebyamwe bitambule tugenda mu lugambo ninga happy birthday Jasper Seguya happy baptism Jasper Seguya tukwagala nnyo ffe bamaama bo katugenda woyo omusajja oyo ayimba gwe wabiwulidde nti agenda nakuwasa omukazi yani bamusanze wakawe ku base Seguya jali katugende over to you Seguya nafe ate tujja kulaba birawe bitambula Seguya kati bwe bakula abamu ne bagavaamu nga talina emikwano gwe n'ogo byebyo yalaba muntu bw'ati atulaba Josephat Seguya gemanya omusama president ow'olugambo buli Lwakutaano mukimanyi nti nno tuba ne celebrity atukyalidde fenno ffe tukyadde olwaleero tukyadde era bw'otunula environment si ya studio yaffe wabula tuli ewa Musumba Bugembe muganda wa ekkanisa g'oba ogyogera erinnya kubanga worship house tusanyusa balaba ku worship house naye weewanye nti oli president w'olugambo bayibuli tekkiriza lugambo oba kyekyango bya mu seminary simanyi oba ogenda mu ggulu n'okola olugambo n'olwewanira namu bayibuli ekigaana muganda wange gwe mulimu omutuufu tusanyusa okulaba mu church eno ye worship house wajjako wano mu celebrity Sunday dda siyinza kwerabira najja wano 2012 nga wali eri gye nange nzijukira kati ndabawo tuzimbye nebaza abantu abazimbye engeri gye talina TV yaffe so buli bwofuna akakisanga kubukedde nga bwebaza abantu bazimbye tubonyebonye naye kati ennyumba ya Mukama etandise okufaana simanyi ba kamera ayinza ogiraba naye kyalagako ndaba n'okugaziwa wagaziye wali watono nnyo tugaziize eyo yonna kyola twajjawo ne celebrity Sunday nga twagala tusooke tulongoose so mwaka egunaggwerako tuyinza ogiddamu abantu naddala abawonye covid bale celebrity Sunday atagirabako wasubwa so naye luli twali bubi mu miti nebaza bamemba ba church eno omutima omugabi ne betusaba nabo online n'abasabira eno church ezimbiddwa abakatoliki juzi abasiraamu baatuweereza amataffaali ab'omuzikiti gwawali batuweereza lole y'amataffaali kintu ng'okikutte bulungi tososola madiini it was so touching omuzikiti gw'e Nansana abekereziya Faaza Lwanga wali wano ono yagenze emityana abadde wano wa Anglican kwegamba bonna bazimbye naffe abasabira wano abasabira machachi amalala literally ezimbiddwa abantu kanisa yeeno gy'ozimba yeyo gye tuzimba ebulako kiddala ddala katuli mu kusitula pavilions kubanga ogenda kuba otuulanga bw'otuula mu kisaawe mu kifo kya balcony tukola pavilions kati pavilion bweziggwa tutekemu amadirisa ndaba ne fulo ebyo byebisembayo okusereka kwawedde juzi nakola no concert nengamba abantu batuweeyo nakola breakfast nengamba buli mwatu weye milioni emwemu twali tunoonya abantu 200 so netufuna abantu nga 205 abawano n'abeeri kyobola twasobodde osereka Mukama nga yakikola ng'oyagala abantu bameka nali noonya abantu 200 abayinza okumpaayo emiliyoni emu oba nzi nedda munage watukyazisa gwotugamba abayinza tuwayo emiliyoni emwemu twali twetaaga abantu nga 200 naye altogether twetaaga abantu nga 5 nafuna amagezi nti singa buli omu atuwayo emiliyoni emu abasabira wano n'abatasabirawo naye nga baweerebbwa omukisa olwa church eno n'enjiri yawo so abantu ne bajja ne batuwa emiliyoni emwemu ne tuweza abantu nga 253 so kwe kusobola okusereka olowooza kanisa uno mala mwaka kiwugimala guno egenda kuba ewedde Mukama tusaba kibeewo banalaba ekkanisa eno nga kikyali kiwempe nga kanisa y'amaanyi myaka na bisiibo anti ne covid yatuwa amagezi covid sitaani
naye ate bw'otunula ennyo mulimu Katonda okuyiga kubanga edda twalabanga abakatuliki nga baba ne services nnyingi ffe nga tetukitegeera naye kanaye naffe tukola services nnya on a Sunday era mpita abantu mujje musabe saawa 2 saawa 4 saawa 6 saawa 8 emwe endala neta buli service etwala 1 hour and 30 minutes naye ate before nga service ebeeremu empanvu ankijjukira bulungi covid yaleeta essoma eryo yes okay kakati Musumba wangi tutandikire ku kintu ekikulu ennyo era ekyagalira ne tukyalira omusumba ono munnaye era webale kwevaamu n'oyatula mugole toli mugole atandikiraawo seguya oliwo ngamba ngenda ku interview nga nsooka nensabako oleeta ebintu mukusaaga n'oleetera omuntu ebizibu omubuuza nga asaaga neyeekuba gye unange naate kati obulo okyayinza obwewakana programu eyo ekimuli kye nateekayo nga ngamba nti I'm in love Uganda Tourism Board egezaako okuzuukusa abantu okuddamu okwagala Uganda Uganda ina ebirungi bingi nnyo naye n'ensi endala ezituliranye ate zo ne zigaa nti zirina bulungi n'okusinga ffe oli asobola okukola ne mu gavumenti nga minisita naye nga tamanyi na Uganda bulungi bwayo naye ng'ebulaaya amanyiyo nnyo ng'amanyiyo nnyo so kati banoonya tiiza anti liri oyo ne banne banoonya tiiza kintu ki ekiyinza okugugumula ki nedda abantu kyobula beera namaliriza ngamba nti I'm in love with my motherland Uganda naye Musumba kasanze nyina masiki wajja ko masiki bakulabe bulungi okay Celebrity Sunday 2012 baserebo bajjano ne bakyala baabwe ne baami baabwe gwe n'otugamba nti obulamu katono kati emyaka 10 giweze ate ng'omuntu nalinga nabanga nebuuza ekibuuzo ntula ntya meeting z'embaga nga church egenda gwira abantu that was the biggest issue ntandika nti okusonda sente nga nyumba ya mukama eryawo oba kitegedde era bobo abamanyi bamanyi nyina natunda n'ennyumba yange eyo entinda njijjukira yali akalina ne sente nenziwa church tufune parking kugamba omutima ogw'okwagala okuzimba ennyumba ya mukama nagwo gwali mukulu nnyo ng'ogyeko nti olumu ebintu bya laavu tebitambula nga bw'obipulaninze naye okusinga ennyo nabeeranga n'ekirowoozo ekigamba nti nyina mukwano gwange omu yava bweru nagyasabirako wano ne mubuuza nga saavisi togimazeeko nanga twatudde kumpi ne toyi neewunya nnyo nga tetusobola so nofuba nengamba katusooke wakiri kyolaba najjawo ne Celebrity Sunday Musumba nga njagala tusooke tuzimbe kati naye mbuuza ekyo kibuuzo kirivaawo ddi nti owasadde kuba really kati ekyo tekikyalina date nja kukola kikole bambi kiruddewo naye ng'ejjojjeeko mu masiki nga bakola bulungi kati ddi kale seguya ngenda kikola ojja kwewuunya Katonda nga ye mubeezi kiruddewo kyo bambi ate n'abamu si byangu kati abamu bagendayo baava nayo ogamba abasumba banno abakwano bange abamu bagenda nayo ne bava nayo kati Musumba naye Musumba olinayo omwana ng'omwana nga muwo ow'omuntu mbwe nedda saafuna nalokoka mangu nga sifunye mwana omulokole tazaala kale situukiridde naye nfubye okulaba nti okukwata amakubo ga Katonda situukiridde Seguya nkoze ensobi naye Katonda nfugizaako eddusa okusigala naye nga abaana bano ab'omwoyo be nalonda n'omulonda ku kkubo oli bamusudde mu ttooyi ina abaana ddala abamaze ne university bempeeredde benkuzizza naye ow'omuntu mbwe era nti lowulira ngo lyagasimanyi nyina omwana nga alimbye so situukiridde nkoze ensobi naye si Katonda nyambye nanfugizaako eddusu Musumba olwokuba wali otulimba ku kifaananyi ekyo nti I'm in love naye Musumba ddala really kati yogera bulungi olinayo girlfriend
odatinga ate kati nawasa ngenda kuwasa muntu musange mukubo jangu kale nno mutumire munna tonteka bino omanyi bano bemuteekaawo sibakitumirako wetolole wena nofuka ekintu nomutumirako wate nvaako ndi muntu mukulu wavunanyizibwa. Musumba oba otya mbeera y'abasumba abalokole boolaba kikutiisa okulaba kati nga musumba bujinga embeera gy'alimu musumba senfuma yafa naye ate n'abaana bakayana musumba kiweweesi wamirako sente nkasanga yakyasembyeyo olutalo walulabye n'omukyala we Sacha baagala kwawukana bali mu kooti kyokyo kyannumye njagala babeere bonna kuba bonna bakwano bange mbasabira maka gonna gayomba naye mukama ajjako muyisa ajja bayamba bajja kuddingana bani boyogera bajja kwesonyiwa weba bituufu ebya pasa kiweweesi baagala nnyo njagala mukama ngenda basabira tugenda kusaba bikyasobola okutereera olowooza kyogamba Katonda oyinza omuga nti egundi yange yamenyese giyunge n'agamba ennemye tasobola tayinza butakikola kwaye kyekiyita ekinene Katonda talabawo teri kyatayinza kuyunga nanti kati pasa kiweweesi yakkiriza divorce agimuwe kati nga kyakayana nti yengeri gye bagenda obbikolamu kale owanvuyiddwako ate kya pasita Bujingo ne Teddy Naluswa stroke makula sagala nnyo kwogera ku basumba omanye ennaku ezo mu covid ole yasooka nga buli kaseera mbeera ku TV nga njogera ku kino ono yakoze bwati nomu mukama nempulira nga mbuuza nti kati gwe mwogezi wa kyaki okitegere kigamba pasita tubulire ku kino nga waga nti ono mwogezi wa poliisi nga buli kimu nkyogerako kati nembasaba era n'interview kati ngeno nakendeeza nnyo interviews nembasaba mwenna nibagamba bannange kyagala kufuuka nga banayogera ku buli kintu ku buli muntu naye kyenyinza okugamba abantu nti seguya sitaani gyali nnyo ne Katonda gyali bonna balwanirira ekintu eki myoyo nti omwoyo gwange olunaku lwolifa seguya emyaka 10 okuva kati abali mu studio abatudde wano abali ku kamera tetujja kubaawo tugenda kubeerawo kati byonna byolaba ku basumba byenoonya omuntu asuule okukkiriza kwe akukanyuga eri kwiga sitaani amuwangule byo byonna byowira ku bapasita ono yakoze bwati ono akoze bwati ono akoze bwati kimaliza kiri mu njuyo nga tokyagala kusaba bayibuli tekyalina ki makulu eyazuukanga ku makya n'okwasa Katonda olunaku tokyamukwasa wabula olowooza byansi byokka awo sitaani alyoka akuteme sitaani ngambye abantu ku Urban sitaani asobola okuwa sente nyingi ennyo n'ova Katonda ate asobola n'okwavuwaza ennyo n'ova Katonda ye kyayagala ove Katonda mu ngeri yonna byonna byowulira ebizibu byolabanga mu bulokole birivaawo nze ndooza gye tugenda okgenda maaso aye tebigenda nakuvaawo because stan kyayagala kuzibuwaza kukkiriza okitegere kigamba byonna kubanga byonna byewakulira ne mu nnyumba yo nga maama wakusomesa seguya tujjewo balokole twogere kukkiriza let's talk about faith muntu ki oyo mugamba atakona muntu ki ku nsi bakyazimba buzimbi yakoona bazimba kanisa muntu ki ayinza okuwangula okuyita mu nsi nga talina kukkiriza tekisoboka ensi bannanga ensimbi kati byonna byolaba ku bapasitors sitaani anoonya eki ozingeko bayibuli yo ogikanyuge ogende mu ssabo tubadde tulowooza munnange nti olaba obufumbo bwa pasita butabuse nnyo ogenogaakaogira oleka omuyaga gukakkane kamiliyoni yagamba buli omu n'omukisa gwe buli omu n'omukisa gwe ekyo sibupimira ku balala mukwano gwo ennyo ndowooza gwe mwali mukyasinza okukkaanya kubeera olumu baabalumbako ko mwembi nti lwaki muyimbira mu mabaala ate muli basumba Judith babiri yeetonze musumba oyogera ki ku ekyo ekisooka kankubuuze okwetonda kuli mu kibi ki siraba kabi ki akali mu kwenenya tewali Judith babiri
for me she's one of Judith ne Juliana. Julia Kanyomo. One of the most luckiest. Oli mwezidi nyimba ono mu gospel. One of the most luckiest women. Talented women, most listened to women. Naye Juliana ansonyi wamutekamu. Naye point yange nti abachala aba on both mountains. Aba wangu those mountains. Oli ye agezezaako. I really admire Juliana's way of handling life. I really like her way. In that area are inspiring. Tabera mawulire. She inspires me yene Silver Chagulanyi. The way they handle obulamu bwabwe. Naye Judy ekimuleza nti bombi babiri they are listened to bantu babagala despite different paths. So Judy for me njagala muyozayoza kitwala buvumu kwetonda kubanga omuntu atanoonya nnyo kyaggulo oba kutegedde nti bwe netonda nfuna kino munango manye ensi yamukwata ali eyo naye buli alina eri Canada kyangu nnyo okulemera mu malala oba kitegedde abantu balemera mu malala ate amalala gakulembera ekigo naye Judy mwebaza okuwuliriza Katonda ate neyeenenya kati Yesu yabuuza bali abali bakuta amayinja nga bakuba omukazi malaaya nti atakikolangako yabasooka omukuba ejjinja ne beemulula mpola kitegeeza buli omu yalina ekibi ffenna seguyamba nkulimbi nti siina bibi naye nga natandise okwogera ku bibi by'omulala ogamba nti ono ye malayika omanya abantu basinze okwewuunya kwetondera mujja wenna alongo Rukiya Ntale eyamukaabira maama totwala mwami wange musoke okwo Judith yatulaze okulokoka nze kwe bansomesa yatulaze omulokole kuba okulokoka kwenenya abadde agenda mu ssabo okulokoka kukyusa bigere abadde agenda mu ssabo agende mu kanisa abadde anoonye nnyo omwenge anoonye omwoyo mutukuvu abadde yabba eggaali ya munne agizeeyo abadde tasasula banne asasule abadde alimba alekerawo kati omwamagezi kikubye obufumbo kubanga oyagala abenga gwenga mwami tazeemu kulaga ki wange sinza ate kati advisor we ku byobufumbo I just want mu congratulatinga era musabira nsabaddemu atuyimbire atuweereze ennyimba ennungi ezo ezinyiga omutima oyogedde ku nnyimba utambula ne gitaayo olina nnyimba z'oyiye okola ki simanyi lwaki bagitaddewo gisanzeewo wano Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ali omu bw'ati asinga wakuba olwo mwebale kululonda nambeemu bannange nfukamire bukedde mwebale kunteeka ku peegi nga lumu January nga nsaba omukisa bannange nasanyuka nenga mukama mu bantu abali mu nsi yonna nembeera ku bukedde nga nsaba kiranga gyo bampise kololo nensaba nga ne ba president we bali ne ba vice president politics aside omuntu eyali enga eri ku kkubo so bannange mwebale nnyo seguya nasanyuka era nensabira gwanga omukisa buli ali ku bukedde guno mwaka gukubeerere mulungi tukitwala mu linnya lya Yesu abalaba bwenna mwenna banakitegedde tukitutte bakatonda tembagamba vox populi vox day ddoboozi ly'abantu lyeya Katonda ekyo kituuse lulimi kyo lulatini otwala speed sumba olina nyimba kiyiza oleeta omwaka nyina akayimba wankakonemu tebakabbe I know kankwayo lyrics baserebu bakuna abasinga baali banaku abanene bakuna abasinga baali banaku bava ku bugaali ne bavuga bima ng'ogyeko navi abalala twali banaku olaba ne Museveni yali munaku Bobi Wine naye yali munaku naye Katonda wabanaku akola ako ke kajja naye kimanyi ti kakulu Katonda wabanaku ayi mukama Katonda wabanaku akola ke kagenda ofulumaako kafuluma mu March nange nava Gomba daba bwandeeta nentuuka eno
Bompita kupate sowani tikalusozi temunsekerera kubanga nali munaku bwenkuba embogo omukwano tonsekerera lulimi lw'abasoma nalwo nduyize bukulu bwentula mu nnyonyi nze ntula kadirisa tekiriko nakubuuza fe twava munaku ako kapya kakati ndowooza n'ekibuuzo kibuuziza lwakuba naye birthday leero Peter Serebu Peter Matovu era ali mu birthday eri mugundi Happy Boys akubuuzizza olina emyaka emeka? Nyina emyaka 37 banzaala 1989 nibakuzaalira wa Musungu banzaalira Masaka Gulama gye wasomera? Yes, nasomera Siramali si Makerere went kyabakuza nojja e Kampala? Yes, nengenda Makerere Highway College nengenda ku university semester 2 nenvayo oliddayo waddayo? Oba ndiddayo mukama kato kale abatulaba mbadde Josephat Seguya ku kanisa ya Pastor Wilson Bugembe Nansa na wano ye worship house byatugambye obirabye tugenda kusiibula Bukedde TV sikale genda maaso kati musumba bigambo ebisiibula nga buli andaba ng'oli mulwadde wonna mu linnya lya Yesu buli andaba ng'oli mukomera mukama akutemere ekkubo buli andaba nga tolina mukisa mukama akuwa omukisa mu linnya erya Yesu amiina. Baserebu bakuna basinga bali banaku akokendeeta baba ku bugaali ne bavugazibwa nojjeko nafiya balala twali banaku